mutukudde nnyo so mbebaza nnyo mutuwamukasingamu obungi onaga abakyala busanga saluni zompitirivu abakyala balimu bakola abakyala muyinzamu amaanyi nemunjigiriza oluddamu kulisa byinjalo mpiso nange nikyekinkeeza mu mpewo nenjalo nembebaza thank you so much for working munimire batale basookayo abaami batumiddeko munebaira ng'osigadde waka ng'omwami omukyala gw'omukuula ake atatagenda mwake ayinza okuba omuddeko obulega n'atambuza engoye bwengolimbuli babasa tumiddeko yenga tata munnange wetegereze yimira mnabiramu yango wetunuulire bwakula osalawo either oli mukyala oba oli mwami otubuulire nsonga kyosigala ayinza okubaawo omuddemu nga mukyalawo ageza wali aba mumuddemu gwobusiga baddako nganalivu ndi kubano ng'omukyala agenda n'akola ng'osigala mu buliri ye nga yeesigalira waka nga bakwadde ekyenkya kyayi omunywedde n'ekyemisana kijja naye ng'oli mu buliri wasalawo okulabirira era obakomboleza abavubuka baagala abakyala bakulu nga Lawrence myaka 19 ng'alina waasatu oba waana ng'akeera mussa mu nkwawa teyamutugambye ejjo nga tutambula nti olero ejjo teyakyogedde ejjo so mumbeere abakyala nemagana ekirungi namwe muli bazadde namwe mulina abaana kikuluma nnyo ng'oli myaka 8 omwana w'omuto nga kotedde omukyala wa myaka 3 nga gwe wakola ow'abaanekyo tubaine bantu bakulu lomando zaagala wa saizi ye munegegere emalamu amaanyi mbulavu egirimiti age doesn't matter about love naye nga kisoboka ema osobola okwetika omukazi bwati kankula ekintu kimu ekyobogera kyabwerere age bracket emyaka n'omukwano byawukana nnyo awo kyabuuza ku bantu nze Irene Nakaziwe okuweereza program amalungi I am a BSTV sibeera nzekka mbeera n'omwana mulenzi Emmanuel gwensaba babuuzeeko kaseera kano bane mwasuze mutya abantu baffe wona wosinzire okubanga olaba BSTV nabagamba ebibaza nnyo byagikeerawo ku makya mu ggwanga lyonna kubanga tuli ku mutindo gwa digito buli wamu obeera TV oba ogifuna ogenza n'okona ku nsonga y'abakyala akatini Museveni nedda Museveni yali ekigambo kye bayita women emancipation ndowooza omwenkanankana ku bakyala n'abasajja kyobalaba emyaka giri wabeeranga ng'omukyala abeera n'ebintu batakola naye kati emancipation niyo omwenkanankana ogwo gwajja ebintu byonna gwalongosaako wadde ebimu byayononekamuku naye nga birungi bye tusinza okufuna mu emancipation eyo kubanga obakyala essaawa zino muzaala omwana takyali nti wa musajja wamwe mwenna obufumbo tebukibakira ku saidi emu nti omusajja alina okukola ki okuleeta buli kimu kati omwenkanonkano ogwo anti si kuwasa kyentegeeza nti mwenna mwenkanankana obuvunanyizibwa emyaka abo mbawadde ebbanga tono nnyo bagenda anti yo omukazi ali serious okitegedde naye omusajja tali serious goge mazima olaba ekyawula Zari ne Diamond myaka naye wamubuuza omwagalako ki nyimba agisasula yangulya kino ankola shopping okitegedde temuli mulavu era nkakasa ate point bagenda kwawukana anjukisa basa afanama timu okulanda mamuli mutiyeyo kezi yanga nange mwene yambadde kumpewo nyina gumuhandi gwetambula nago senga mafina akutumiddeko nnyo oyagambye kulanda bamukunkumula omukono mu kirya oba oli eyo gwosulamu gwe pulezidenti w'Abasaabaganda gwerimbi emmanda gye nnina tolinaako nempuli eyaŋŋambye emmanda gyagamba ogimanyi gyalina esinga emmanda zonna kwanti yagenze n'agamba tinze emmanda gye nnina teryagirina olanza kwenda pulezidenti Museveni essimu n'agikwata oli n'aŋŋamba omukazi alina emmandwa olwogogana twafuna mmandwa ki eyo kwe tulina yakaguta mamafina kati naye agisamirira eyo mmandwa gyalina etalina alina ebyo bimuwulidde ebigabo bya Irene buuzawo ku mukono gwange Uncle Lukwago wali ku M&S ekawandawo omutunzi w'amataka oli wakabinyo munabeesenye mwenna olakansimireko Honorable Nsaba Patrick ensamba yakigala samba jakumpe mu ssente Nsaba Patrick wane Kasanda tulina omu
bwati lwaki omu bwati lwaki omu bwati bwoba obuuza ku honorable bo nange nja kubuuza ku honorable bange honorable wange nja kubuuza ku mukyala bakitte oli otya mukyala meya Nansana municipality Claudia Bolina ntumira omulala honorable Francis Zake ali mukomera tulina omu ntana municipality ali mukomera asagala akulembera nze sijja kufaayo nja kutumira Sebunya honorable Sebunya mu constituency by'envaamu nja kutumira Maseruka chairman wa Nabweru Kalwanga naye bonna nga batumidde bava mu region emu kale mbozi okutumira nzikopi Katalu bwama tulina omugwato w'eriiso nze ntumira Khalifa Aganaga ayomba nakyatensa nze ntumira Khalifa Aganaga yadidde comedy yamulambala naye yatubulira amazima nti mumpe munkoleki ndiemu our streaming live ku page ya Facebook ya Regan Rich ya ABS TV official page nako namwe aba streaming live amusinza oli one tare Regan Rich channel namwe mwebale nnyo muri ba amanyi nnyo abajirumba thank you so much abafuna from different countries South Africa the diaspora omuyimbi wange manifest diaspora chiri diaspora temuchonona diaspora etiye mundu aina was diaspora watching us from abroad America you're streaming live thank you so much my friends from different regions from different oyizo kuwango era bali mu diaspora nga bava mu diaspora ali nabwe abalanga bali mu diaspora Katanga from different corners. I have friends from Kenya, from abroad, but I have one from America, one from Canada, called Marvin. Hello, Mamita Henry. Marvin, you know, we managed it. You are. Bali babiri omuwanja olwokuba tole bintu bino kubamba balengera kugizaako erinnya Marvin hayindisibwe ate omulago bayita nkuuke yese mukwano gwo so nga matamani tuwelwamu n'ebintu ebyenjawulo ate beyamanyi nnyo okusobola amachama longi tubaako ne ku kamera tulako w'embuga mutuyita Lawrence kale ono kebase muti asikamo kijano nasitula mu control room kale mu control room Abdara musoke yaliyo nebitude tuwene Regan Rich intali okuchikutusako ate mu sports ujua deteza jango machiacha dakola watu wana fortnight abera wakoza ebyo mama mbatudde omwana Jalet ku mulimu ate omala Emmanuel Mutsimbe aba program ene bamuchi program efeno by the way program efeno Monday to Friday it is supposed to be Kasawe etya naye olwensonga zakyatereezaamu ko zitageza kulongosaamuko tutandika saa all decoders tuli mu kujja aba GoTV batulinde free to air saawa yonna tujja mu kaseera katono nnyo naye nga program eno tubeeramu n'okwogera ku nsonga eziba zikudde mu ggwanga tuzitwalira wamu bwe biba byabulamu biba byabulamu bwe bibeera education ebyensoma tuba tubya kusoma bwe biba business nga yetabanguse gye tugendako ebyokwerinda tubikonerako ddala tetwesiba ku kintu kimu politics wabanga yaliwo bwe tugendako kwono okitegedde tukolako buli nsonga omuntu weyo erina okuyamba owa wansi n'owa waggulu mwena tubatwaliramu aŋambye ali ku nsonga zaake era yakedde saa 11 n'agenda eggulu olwekyo tajja kusobola kujja naye tumwine next week nyina ebibuuzo byange bapolitician ne badde batugwa mu ngoye zaffe ezakala zino wammanga ng'olugoye olweru emmando lijja eggambe emafira gyasamiddwa olumyufu febe mwite emmando ennaku zino luli bbulu yalina obuzibu luli bbulu ssebo twamwinako obuzibu kituufu ne mutereera naye mwali mulimba tebwamuyisa bubi nnyo nga redi anti kakati taata waffe yero nga yewuwo so ekiri ezo engoye esatu nga zireeta obuzibu kawulamba newatu biriimu ng'obuzibu bujja e Kampala wano bayinza mu ebyokulya byaffe ngati watermelon lino pera liri envu guno munanasi kino nyanya era ngonjagaira kale yabufuzi byafudde bungoye kwe musanga kadwagaza byakulya yawo nengamba omuntu njagala kulya ko watermelon watermelon oba kulya envu nangamba ndiye musali sabye
lwaki tewalisabye olwokuba wali akyenvu naye katugenda bonaabona nasabye ekintu kimu nenga nja kulako watermelon nangamba nagikyawa ekyo kigula se kyakyagalya dda nangamba lwaki nangamba obuzibu bwakyo kinanfuusi kungula otanga lwa green munanga oli mumyufu ebyo sijakoze ndi nanga alya nnyanja koze sijagirya olwokuba yonna mumyufu nangamba ya mazima kyola kungula muna kyekikola ki kyekirimu nebatandikoze nsimbira layini tuwulire nti Bobi Wine yo nnyanja era emugirye nnyo mutyagawe kutya 2 mu sapiki y'ennyama egyo Namuga sawa tuwulidde nangamba tatu watermelon yo namboze nate umusangu vuddewa tukungulwa green munda mumyufu kungulwa dipi munda wa Bobi Wine people power buchiri ate Bobi Wine people power yani ngamwogera ninja kubesije bamufudde pie chart nti munda atima kayere sakayere bweti kungulu nabikako blue ikigira maso zingase kitegeera mbera ndi awo ala kira kibalese ekyokulya kyakulya ki yadde pera ngali mungu kungulya green nga munda lyeru nibagamba oyate yabadani sijikira kaberi yakiri kwaka Elia sayo tata manjagwa ekungulu alinga ngo green andiyo yali awo abera mukuzunga musozi ate bagenda mukubaka lwati kade unago ebyokulya babitugo byeko buterevu nape tugenda bilya era kati tulya nyama envu ago era kati ngeje jodi nti amenvu motegerera kalya nyama envu zendi mutabani mwevu watermelon Elia eta watermelon tugendera okujirya watermelon munda mifungulya green olabo tulye mbona tepalina mulama tuli kubya kulya watermelon kungulu ya green munda myofu tulye twaleke akaze bade nsabali amwe ensujju ensujju omukulu namugambe oba watermelon ozingobeza kale kandye kulaba mwezi tomkwatako kungulu alimula green yabadde mawu nesho kyoja okolera kite kimu ku restaurant yo Dayodi siza kudayo jakuntwalayo gwe omiyege ensujju tagala dojuuliza tijja dojukombako kati musazo mugenda kulyazi obuzibu ate ye wena obuzibu obu nti ko kungulu green yeyo elimu amabalabala amalala elimu amabalabala obulala obulimu mbumanyi ko mwana munda ole stajiri denjizize era sanje chemba mukola kati ze shendaba mu byona byona okubigatta wamu ebyokulamulekera obijja mbere njala fabasobola okusala awo bitugenda okuyaba tubatulya ensujju ina values nyingi ezamu amaanyi g'ekisajja ebiryo bikolanga eddagala n'ebirala nekyo kyonyeekyo era mbakubiriza nnyo muli ennyo ensujju n'amenvu awo muli ensujju n'amenvu ensujju bagigobye ennaanansimbu mumaleka lyako watermelon ulyagala kale osobola kulya ku bbeera watermelon weba yavunze egenda kuba ate embi nnyo kati eyo mugyewale bane mudwesonyiwe engoye twajasonyiwa muzone mu byokulya era yasanga ensujju yange nampalana nasukutegeera naye twetuli netufaayo ebintu mubikyuse nga mwagala tujja kumatuwangula eki nasanze akabenje bannaye awawawa okunokubiri okumpyawo wakati lino okubiri iri kazo baddaka bulemunye mbuulira ejjinja road kabadde awo naye nawedde nga nenyamidde kabadde kati owa boda naze muvubakirega nange ndi ku boda kati nga maaso kirole kitambula kati ngole ki omusajja aza avuga boda emisinde kati n'atuyitako nga ayagala kuyita ku lole owayo n'asiba omulundi gumu nayagala ave kuki ku kkubo owa boda akubye kuli omutwe bagenda ogira ati nga buli kimu kyonna kyonna kiyise ayinza okuba yafudde bane tuvuge nga twegendereza obulamu bwaffe kikulu bowegendeza bwetagisana sente zibaddewo nyingi nnyo bana ezo simanyi wengija zogera kuba yaguddawo era Jinja Road baali abaafa juzi nga baali bava kusaba ekukyaki y'omusumba kakande bali bava ku sinagoga yeri nga wadda Jinja ani alina branch eno ze mukono alina branch emukono basokolamu branch anti tugaziya njiri ngaerubaga sigiramu branch erubaga obukatoliki tomanyi nti bina parishes nedda bwina parishes eyo yerubagano zebya diocese waliwo parish sub parish Uganda na church bali bava ku sinagoga kusaba okusaba okokuyita mu kiro on the Sunday kati babaddayo ne bambalagana bali bava e Kampala bali mu gundi mu Costa ne Costa yaliva ku Lejinja ne bakubagana pakana atukuba kozesha security ensonga ezirese ebintu na mu ggwanga I think obwavu
nyina akantu ke nabadde mpuliriza temutwala kubi yali a video President Museveni nga yakajjamu nga yakwata entebe yali n'agamba nti omuntu muno mu nsi yaffe Uganda nabye sijja kukkiriza omuntu attibwa atya nga tumanyi yamusse omuntu atugumbulibwa atya n'asukka omu mpaka 10 nga tunakufuna amusse nga tumanyi yamusse akati ngenda okulaba nga balinga 2 kuliko abiriga abakagenda nga tumanyi babasse bizibu omanyi waliwo embeera weetuuka waliwo situation weetuuka nga tukyasobola gicontrolinga kati yamuva mu ngalo ebyaddala yabava mu ngalo yatuva mu ngalo tumukola ki tulwana tugizze ninako mwatugamba mulembe gwamu you don't allow that negligence abantu batabata 10 tumumanyi babasi netuva mu ngalo tukyanoonyereza nagamba ebikolagana abaafa lekerawo bimbuuza tukola research tukyanoonyereza tugende ku mulamu omukulu ogwazzeewo nga sinamutukako mutulidde nnyo MP webugiri namulako mu vidiyo yatuliyambala engwe eyawangula nabeeta kintu kiri ku level ndala tusina okuyimba kati nno ebyobufuzi byataluse NRM eraga nti ready to attack already yafunye wakomyefu yaise nga bulijjo myaka 3 tubakuba mwaise obulambalama nga mukamyefu temuganyiza bavuganya kati mu mbeera eyo ate ne opposition nayo nyini ebyanga eraga nti yafunyemu amatankane nga kividdeko ekyo kyegeyo kyebyokulya nikati nyini abo bekuyemu ebitundu ngaddirwe bali babaddeko obulungi this is too much now tuyina ebiwayi bisatu jukira nnyo tuyina ekya people power tuyina ekya people's government tuyina new formation people's government DP block exactly Garcia inaali awo tusubira n'abantu golo yaabwe eri egyo kutwala ngule twala buyinza babagamba nti ono president aliko takoze bulungi bwe basuubira okukola obulungi tebanakwata mu buyinza tebanayadde okuguwunyiriza naye beerumaluma bonga tufunyemu ennyaanya tufunyemu wotameroni tufunyemu ensujju ebyokulya ebyenjawulo tulina bwesigwa ki nti bala abantu banaafuna obuyinza tebafuuka eggonya kati no ku mbeera eno ey'obutakkanya buli mu opposition basalirwa alina byayogedde kasolema biwulira senga omukulembeze wa jema ntuta obuvunaanyizibwa okuwandikira abakulembeze ab'enjawulo n'ebibiira eby'enjawulo tubeereko entuula olusirika lwe tubeeramu twogere ku nsonga zino ez'enjawulo tulabe engeri ki gye tweteekateekamu naddala ng'akalulu 2021 katuuse Mwami Museveni ne banne baadde bakatuula bali mu kuyisa resolution bagamba nti yababeerawo kitegere ffe ekyo tetunakitunulako tuli mu kwerumaalu electoral commission yafulumya road map ffe tetunafulumya road map tetunaleeta kweteekateeka kakati ebyo byonna nga tonnabikola tosobola kudda mu kwerumaaluma kweyita mannya na kuteekawo ntalo ezitasaanidde gerera olwaleero nga 26 empapula zatuuse ew'omulamuzi omukulu wa high court tulinze kintu kimu kutuwa lunaku era tusuubira nti olunaku tujja kulufuna twagala kusaba nga abajema akakiiko k'omulamuzi bamugemereire kakyuseemu mu kikaali kasazeewo omwami Mwesigwa Rukutana addemu ayitibwe mu kakiiko ako kuba ayina ensonga ez'enjawulo ez'amaanyi eneekusifu z'amanyi ku ttaka ly'emutungo eryali muyisiza mu kakiiko ako naye ekyomukisa omubi olw'okuba waliwo okuwanyisiganya ebigambo ey'ensonga tetugyogerako tuli kwogera ku kyakuwanyisiganya bigambo nekitegeeza nti ensonga eyo eringa eyavudde mu ddiiro ate ng'ekyaliwo tuli bamativu nti akakiiko okusinziira ku buvunaanyizibwa obwakaweebwa kakoze omulimu gw'amaanyi twagala kusaba gavumenti n'ebitongole ebirala ebinoonyereza bitwale obuvunaanyizibwa okutunula mu lipooti eyo abantu abateekeddwa okuvunaanibwa bavunaanibwe oyo nno ye mwami basalirwa ng'agezaako okusosowaza ensonga ze ye ng'agamba nti abantu abakoze ebivinduzo bavunaanibwe ku nsonga y'opposition agambye agezaako okulangana abantu bagezaako okukwatagana okulaba nti twala ensonga z'obutakkaanya zibeere nga ziggwawo babeere nga bateeba mu ggolo yaabwe nga bwogiraba naye obusobola buli muntu bagolokipa balinga abaana ati bonna beekiya kyokka bonna baagala goolo etya bonna baagala goolo eno kale tubeera nga ffe
bemukulembera tuli confused kakati no awajala tujawo mulamwa tutatukomera we shall be called walinga tumaliriza abalabi bafa balungi obubuye bugenda maaso mu position buna asobozesa abantu bano kwachivinga golo yabo gye banoonya otubanga opposition momo nyini nga mulanisa okwelumiriza nti gundi vuni oli watermelon akati atakati gwe oli nsujju kakati gwe oli papaji kakati gwe oli muguya ebintu ebityo nga biri mumwe for example tulenga otubanga twagala kwatakinga something nga fe mundu kakati atakati tuze tunuzaamu you think nti fe abagoberera tulaba respect twabajja muda n'obwesige kati bemwogera twabajja muda n'obwesige njagala gwe atulaba okifumiitirizeko wagala esimu ocharging airtime otukubira ku Christmas ziri ku screen awo otubuulire okwalumaluma okuli mu position akwavudde mu ngoye nikuingira mu byokulya kunaabasobozesa okutuukiriza kigendererwa kyabo enamazizo kojja okuba tubire nga tuwuliziganya ate gwe atulaba kwala essimu yo bekifaananyi kiweza ku namba ya whatsapp tulafaayo ngekuba ebifaananyi paka mu gw'omunaana gyonakoma okufaananya ebifaananyi ebingi tulina miliyoni zo 2 owoku tulina miliyoni 1 owokusa tulina emitwalo gy'ameka ono sizaala sisiba kapapula olako kusiima nga tukuyozaayo kubanga tukusiima okutwagala oba okukolera wamu naffe at the same time blood satanic school Monday. Blood sister, yes. Is it the 4th of March? That is Monday. 4th. Yeah. Blood sister, yes. Tutine Filipino, blood sister. No church being a chetanila or quantum nango. Onyumirwa, oyiga, omuhabati, bichi. Nebia, no church. Maza, Bemelanza, news on to feed him. Some mukumu would have been Binaba. Where they get Chebaita blood sisters. Philippines movie again obera olabanga bawangula yes at the same time by the way nimo kuangula tuna pichi tuna milioni of tuna byojo nozera at the same time onakola lero anatubulira film eyo engage oba wetandikidde paka wenabe koze mujja kubanga mebuze benjawo mujja kuvayo tubule story ya brother sister tuba pichi yo at the same time onakola nakula kusatu omusumba Andrew Jengo ayinawo counseling okuva onakola aberawo Monday nolokusatu zenaku zomusumba Andrew Jengo jangwa counseling mu mbeera yonna counseling njagala nnyo nako okunyumiza kaba mikwano gyange kyempitamu owuli yango lecho ntamu nga owulira twetwena go kigabana naye jangu wa Jengo oba jangu pastor Andrew Jengo ye alenga atakuyambako ku counselinga okuzza omutima engolo myose bisinga tetuli balwadde musujja tubalwadde bwongo nga just need your one word and Irene you gonna be like you gonna be what ekyenjagaza enjiri y'abalokole ekiri ekintu kimu ekyo They're gonna be fine. They teach about hope. Nga just need hope. Hope 24/7 atenga obulambu afuna atambulira ku ssuubi kasita ogwamu essuubi ofa so namwe mubeere mu essuubi bwe yangu ena alikumalamu gende owo yakuzamu essuubi kintu kikulu nnyo kushinga ate to another level. So let's go for a short break. Tukomeyo n'omulamwa gwaffe. Tuna bingi ebyokuwa don't go away. Nekifo kyatuuse dda kakimbula kizze leeti chikupe mpe kumatanga wow